Webukeeredde olunaku olwaleero bannayuganda bakeeredde mu ntiisa. Bannayuganda bakeeredde embiwoobe n'okwazirana oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bategeezebwa nga ADF bwerumbye essomero erimu mu bitundu eby'e Kasese. Ekubye abaana abasukka mu 40, abamu battiddwa n'abandi bawambiddwa era ne babuzibwawo, nga n'essaawa eno tewali amanyi abawambiddwa batwaliddwa luddawa oba bali luddawa. Beebuuza nti ddala ADF we bayeekedde n'ekuba abaana abo era n'okuwamba n'ewamba ebadde na kigendererwa ki? ADF yeekubye abaana abo ng'ebaagazaaki abaana b'essomero, kubanga erirumbiddwa libadde essomero lya secondary. Bw'eba nga secondary erumbiddwa n'ekubwa bw'etyo, ADF erina lutalo ki ku baana b'essomero? Kye tulowooza nti ADF temanyi bw'eba nga ddala ADF nti erina kyeranga Uganda, temanyi nkambi z'amagye gye zisangibwa, baali tebasobola kulumba nkambi y'amagye yonna. Kale be bawambye babawambye nga babatwalawa? Kuba tuleyininga nabo kubagatta ku ggye lyabwe nti bano abattiddwa bo batugamba 25 naye nga batuusewo bagamba abafudde basoba bawera 40 n'abawambiddwa bawera 20. Kyebuuzibwa nti etutte kubagatta ku nkambi yaabwe, bwe baba nga babatutte bagatta ku ggye lyabwe, lwaki bano babasse? Baali tebasobola kuwamba buwambi bonna ne batwalibwa butwalibwa nti bwe baba nga baagala okuzimba eggye lyabwe okulyongerako? Kale ebibuuzo bingi, ansa ntono. Bannayuganda bali mu kwebuuza ki ekigudde mu ggwanga Uganda. ADF ebikolobero byekola nga biba bisusse ku bannayuganda, nga bano ab'e Kasese batuuse n'okutya nga beebuuza ADF okulumba Kasese ddala kisinzidde kubeera nti ADF enyiize nnyo okubeera ng'omusinga waabwe bamutadde oluvannyuma lw'okumala emyaka 7 mu kkomera, kubanga tujjukira nti omusinga ono yakwatibwa n'asibwako ebisangosango ng'alangibwa okuba mbu yeenyigira mbutujju, alina akabinja katendeka, akabinja k'abatujju katendeka mbu akakirumira mutima. Ono kimutwalidde emyaka 7 nga tasalibwanga musango nti avunaanibwe, wabula nga bali mu kukola okunoonyereza obunoonyereza. Paka omuwabi wa gavumenti yatuuse n'aguggyamu ente omusango, n'agamba omusinga talina musango na gumu era n'ateebwa ewatali kakwakkulizo konna. Kati abantu b'e Kasese beebuuza ADF yanyiize kulaba nti lwakuba omusinga baamutadde, y'ensonga lwaki amangu ago nga bakamuta oluvannyuma lunaku 2 ne balumba essomero ly'e Kasese ne likubwa abantu batta okutuuka ku ekyo nga balinga balina omusango gwe baakola. Byonna bibuuzo biri ku mimwa gya bannayuganda. Nkugambye ebibuuzo bingi, ansa ntono ddala. Naye ng'obutemu buno buzze bulabwako mu Uganda mu bitundu eby'enjawulo. Twasooka ne tubeera ne Koni n'akola effujjo ku bantu b'engulu eyo. Koni n'asala bannayuganda emimwa. Koni n'asala abantu ennyindo. Koni n'akola buli ffujjo erya buli kika. Naye nga bwebuuza Koni obusungu gy'abujja, lwaki atuusa bannayuganda ku bulaabo obwenkanidde awo, tewali asobola kukubuulira. Gavumenti yaffe ng'ekola ekisoboka eyigge Koni emukwate, emubuuze lwaki atugumbula bannayuganda obwenkanidde awo. Gavumenti yalemererwa okufuna Koni. Gavumenti ya Amerika neevaayo neeraba nga ekintu kiyitiridde, neesaba nti yo gavumenti ya Uganda egikkirize Amerika eyingire mu kintu ekyo enoonye Koni. Bw'eneemukwata annyonnyole lwaki abadde atugumbula bannayuganda nga balinga balina kye baamukola. Gavumenti ya Amerika bw'esaba okuyingira mu nsonga ezo ez'okunoonya Koni, awo Koni we yasirikira. Teri yaddamu kumuwulirako, teyaddamu kukola bulumbaganyi bwonna kuba munnayuganda. Nga gavumenti ya Amerika emaze okiyingiramu, njagala okitegere bulungi nti gavumenti ya Amerika bw'esaba, Koni yasirika, teyaddamu kukuba muntu yenna, teyaddamu kusala muntu yenna. Koni ne gye buli eno teri yaddamu kuwulira Koni nti obazzeemu okukola obulumbaganyi ewantu wonna. Koni yabula n'abulako n'amafiire, kubanga luli yali yeeriisa enkuuli ng'afuuse ekizibu. Uganda bwe muyigga yabeeramu ng'era asigala alumba akola ennumba ze. Amerika bw'esaba ekiyingiremu, Koni yasirika n'abula, nga bwe nkugambye nti ne gye buli eno teri amanyi Koni gy'ali. Oyo ne tumanya nti eggwanga limuwonye, kale osanga atidde abanene okumukwatako. Tuba tuli awo Alice Lakwena n'ayingirawo. Alice Lakwena n'akola effujjo ku bannayuganda. Alice Lakwena bw'akola effujjo, gavumenti ya Uganda n'emuteekako omukono ogw'ekyuma bamunoonye mu bulungi ne mu bubi. Alice Lakwena yalema okukwatibwa. Simanyi
oba gavumenti ya Uganda yali terina intelligence emala kunoonyereza kuzuula Alisira Kwena n'okunoonyereza ku kkoni gwe tubadde twogerako? Simanyi lwaki abantu abo balemererwa okukwatibwa abakulira akabinja kaala Kwena. Alisira Kwena naye bw'atyo n'ayitiraawo nga tetuzzeemu kumanya bimukwatako, era naye kyekisanja kye ne kiggwako. Kaŋŋambe bwe ntyo, bino ebigambo bye nkugamba obw'obwongo yajja okubitegeera. Alisira Kwena bw'asirika olunaku olwaleero tulina ADF yeeriisa nkuuli. ADF mu kweriisa enkuuli ekoze buli kikolobero. ADF esikidde koni. ADF ekoze buli kimu ku bannayuganda. Gavumenti ya Uganda etugamba nti bayiga ADF bakwate agikulira bafufugaze akabinja ako okulaba nga bakamalawo. Naye gye buli eno bannayuganda bonna tebamanyi kigendererwa kya ADF lwaki bakolako obulumbaganyi. Si kulwana nti baagala kweddiza buyinza, kubanga bwaba bakola obulumbaganyi babukola ku bantu ba bulijjo abatalina mmundu. Olwawo okuwulira nti nno waliwo balakisi y'amagye erumbiddwa ne bagikuba. Kuba omuntu akola obulumbaganyi ng'ayagala buyinza, waakiri yanditandikiddeko mu bantu abalina emmundu ne bakubagana. Naye ADF yo erumba bantu ba bulijjo abatalina musango, erumbye baana b'amasomero beeriko beefufugaza, n'okuwamba batandise okuwamba. Kyebuuzibwa, ADF eyagala ki? ADF effujjo lyekola ku bannayuganda lyaki? Nkugambye ebintu bino wabwongo yajja bitegeera. Abazadde bwe tuba bagezi tutegeere nti ffe tulina okwekuumira abaana baffe. Abaana babadde ku ssomero nga basoma. Jjukira nti kati wiikisi ziri 3 zokka ng'amasomero gazzeemu. Amasomero bwe gazzeemu batandise kukozesa mukisa guno nga balumba abaana b'amasomero. Batandikidde baana b'amasomero bali mu kkuba. Kitegeeza nno bino tebinnaggwa. Abazadde tulina okwebeereramu. Oba abaana kubakuumira waka nga tetujja kusobola kugenda beekuumira mu masomero gye bali, kiri eri ffe. Abazadde twebeereremu tukuume abaana baffe. Bwe kiba kyetaagisiza kubajja ku ssomero, abaana babeere ewaka naye basigaze obulamu. Kubanga kino ekiriwo, ADF eno yatabuse keetandise okulumba tegenda kukoma ku ssomero eryo yokka. Egenda kulumba amasomero agawerako. Jjukira abaana ba secondary baana bakulumu basobola okukuba emmundu. Bagenda kulumba battebe basse bawambemu be bawambye. Bagenda kukuttira omwana osigale mu maziga. Bagenda kukuwambira omwana bamutwale oyinza obutaddamu kumulabako wantu wonna wonna. Kati kyenkugambira nti waakiri bwe kiba kyetaagisiza kujja mwana mu ssomero abeere ewaka, ndowooza kinaasingako, kuba kati tetusuubirayo bukuumi bwa gavumenti. ADF amaanyi mangi okusinga gavumenti yaffe. ADF ebbanga lyefufugazza bannayuganda singa gavumenti yaakiri yategedde akabinja ako kasibukawa ani akafandinga, naye kiganye. Bwe kiba kiganye temugenda kutandika kukaaba gavumenti tuyambe nti yeeveeyo ebayambe. Mmwe muyina okweyamba ne mujja abaana mu masomero. Kati ADF ekyuse obwangu oba ne basanganga waka ne muwamba nga mujje waka, tunaakitegeera nti ekyusizzaamu ate kati amaanyi gagyeyongedde etandise kuyingira mu maka g'abantu mwejja bannayuganda okubatwala. Naye nze ADF neebuuza amaanyi gyegajja nejja nga neekuba neekola ebikolobero byekola. Nkugambye nti olukwe luno lunene terunnaggwa. Batandikidde kaseese naye kigenda kutambula Uganda yonna, ekyokutta abayizi b'essomero n'okubawamba. Mugenda kuzza abaana mu ssomero? Tugenda kuzza abaana mu ssomero. Kino amangu ddala nga mwakaza abaana mu ssomero. Kati Museveni enjoka zimutokose. Enjoka zimutokose kyekyo kyennyini Museveni kankyogere naawe okakase. Nga twakadda mu ssomero wagenda kubaawo ekiwamba baana. Ng'abantu bajja ku ssomero ne bawamba abaana ne bababuzaawo ng'enkola y'ekikiwamba. Muwulira bulungi. Nga bw'ojjukira ekikiwamba bawamba abaana ne babulawo n'essomero ne balyokya n'abamu ne babattirawo. Mujjukira ebyo by'obuyeekera simanyi mu buno ekikiwamba ADF nga Museveni ye yabikola. Kati wulira. Ng'abaana bakadda mu ssomero bagenda kutandika okuwamba abaana. Bagenda sooka babawambe mu bitundu ebyewala ne senturo. Nga babula.
kati kijenga kisembera bajja kuwamba ya masomero nga 235 eyo bwe batyo bawambe babule era ngambe police enonyereza biki mulimu ebikola ebyobuyekera temudda mukutambula kiro kafyu kakati kijja mu senturo naye kigenda berawa kino kigenda okusembera mu senturo bane muwulire ebintu bino manyi ko baza Katonda okuba omusinga w'Olwenziru lwavuddeyo emisango bagimujjeeko naye bw'okyetooloola ennyo waliwo endagaano ezaasayiningiddwa era nga ye yakkiriza nakkaanya n'abaako byakkaanya ne gavumenti ne bamuwa amnesty ne bamuwa ekibonerezo kati ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka yakkiriza nti yali muyeekera era bwe bakkaanyiza nga bwe bayogedde nti bakkaanyiza mwakkaanyiza ne mukkaanya ne kubafu abaafa wakati wammwe ababiri Omusinga ne Museveni. Omusinga abadde mu komera kiri kuri kodifi wano twamulwanirira ne tukubira ne ba subjects be abasigala mu kintu government ne tugiteeka kuninga ne tusitula ababaka be Kasese ne bagenda yo mulaba ne bakonfirming nti mulwadde Katikiro we acting Katikiro naise ekipapula nga pressure vudwa no ku ASP asingwire by band politics kati fete tuli bannanfuusi kubanga tulwanirira bwenkanya obwenkanya nga tulwanirira Omusinga nga tunoonya obwenkanya bwe tumulwanirira naye n'omuntu wa wansi oli anyigirizibwa bw'aba naye atannafuna bwenkanya naye era tumulwanirira ne basalawo bakkaanye kati abaafa bo mwabakkaanyizaako mukyaku ky'okubazuukiza bali abaafa ne famire z'abaafiirwa abantu baabwe zo zaasigaddewa waliwo abantu babiri eyali Katikkiro n'omulala bo baasigaddeyo kubanga baagaana okukkaanya ne gavumenti tebalina musango tugende tuwoze gutusinge oba tubasinge bo babaleseeyo yo Musinga amaze okutula ddiiru agenze Kasese ab'Ekasese mujja kunsonyiwa wano ffe bantu ababadde balwanirira eddembe ly'e Kasese naye bwe wabaawo ekitaguse Omusinga akkaanyiza ne Museveni abeera mubi nnyo eri Abasese n'eri Uganda. Omusinga ali mu kkomera ng'ayimiridde ku mazima g'abantu be okufuna obwenkanya w'amaanyi nnyo